omuvubuka omuyiri bitegeere ekintu eki kuyiriba nannyini bintu ye customer wasooka nannyini bintu tayina kubeera mu mbeera yonna n'atuuka n'akugyamu obwesimbu n'akugyamu obwesige oba n'atandika okulabamu obuyaaye kabaka weddemu abantu baffe bano nabagamba buli kintu kyonna ky'ofuna mu bulamu abantu abakikuwa lwa bintu bisatu bakwagala they like you they trust you bakwesiga they love you liking no wait a minute bakwesiga they like you they trust you and they love you liking I think bakwetaaga yes ndowooza kiri bwe kityo they like you they trust you and they love you bakwagala bakwetaaga bakwesiga webale nnyo kati gwayiriba bw'otuuka ekiseera n'olaba nga gwayamba nannyini bintu zikusanze muvubuka muto aze kuyambe kodi yonze na nezikutundira wadde bazinonawo wano ani akola paati nene kati katumanye customer wo lwaki nannyini bintu ye customer wo asooka gw'olina okulabirira kubanga nannyini bintu ne bwana aba akwagala nnyo ng'abitunda abikumye tojja bitwala kigenda kutwalira obudde bungi nnyo okuyiriba essaati gye wali badde ofunye ku bbeeyi ensaamusaamu olw'okuba gye wajja ebintu biri wayonoonayo ate bo bakommunicatinga kakati ate era nyina mukwano gwange ayina hardware twali tuli awo n'afuna order nnene nangamba naye sementi nga simutunda ne mugamba ffenna tuli ba broker mu bulamu lwakuba tetumanyi nti ekyo ekifaananyi tukyambala ne mugamba ffenna tuli ba broker kyogenda okukola omuntu ayagala okukugulako sementi tokozesa ekigambo nti simulina wabula fuba nnyo olabe ng'osobola okufuna kubanga gwe engeri gy'oli mu hardware osobola bulungi nnyo okufuna sementi ku bbeeyi ensaamusaamu mu banno ate ye takisobola genda omufune ku bbeeyi entonotono seera eyo ogitwale kubanga omuntu aguze sementi tagenda mulya agenda muzimbisa sementi atambulirako emitayimbwa sementi atambulirako stone dust sementi atambulirako n'ebintu ebirala zipaya nizaani kati bwe tuva mubiri aba agenda kudda mu butereevu mu bintu by'olina yiriba ky'otalina omuguze ku bbeeyi ensaamusaamu by'olina omusigaze nga kasitoma wo kati akabonero akasooka ng'oyagala okufuga okuyiriba okuwangaaliremu togezaako n'okola ensobi noonyeeza gy'ojja ebintu eyo sigala ng'abantu abo okyabakwata bulungi kubanga wetaaga trust yaabwe weetaaga obwesimbu bwabwe okusobola gwe okutunda by'olina okutunda nyina omuwala si muwala kati mukyala era njagala mutumirako ko mukyala Viola yamala degree ye Makerere n'atandika n'ayiribagana amazzi ng'Abachina bamuwa amazzi gano n'agenda mu field n'agatunda olwaleero y'omu ku bakyala abasinga okubeera abanene wansi downtown naye ng'omanyi kye yali akola amazzi Abachina abajjako ku bbeeyi ensaamusaamu n'alumba mityana n'akwata mukono amazzi n'agenda n'agatunda n'ajja ssente ezo n'addiza Abachina paka lwe baamukwasa obwa stockist n'agenda n'aggulayo branch emityana n'agenda mukono n'aggulayo branch n'ayingira ne mu districts obwo obulala mpigi bwani munda n'ayingira ekigambo bwesimbu kintu kinene kati akabonero akasooka akagenda okufuga obuyiribibwo making sure omuntu gw'ojjako ebintu talina lunaku lwatuuka n'akubuusabuusa nabagamba ekintu ekisinga okubeera ekibi mu bulamu kwe kunnyonnyola okunnyonnyola kibi kyovala nabakolera sho ne mbagamba ekigambo sore kigambo kya bwewufu kya bwewussa kya buwuttufu ate tekikola mu kyasa kino mwe tuli teweetonda ate ne blanda nkugambye ekigambo sore buli bizinensi yonna gy'omanyi eri wansi w'enjuba wano ekigambo ekyo mu boardroom bakibeerako okuva ku makya paka njuba kuziba nga baagala kiwala tebakigamba nagamba Cafe Javas eya Kampala Road njiri just meters 10 okuva weeri naye bampa eddakiika 45 okukola delivery lwaki mu budde obutuufu wasigwa abasoose kyegisooka nedda si kyekyo ekimpeesa eddakiika 45 baagala ku making sure nti bwe babeera baagala okukola delivery
tebalina we bagenda kunneetonderera because we banneetonderera nze wentambulira nenoonya option B. Temuli nsobi. Temuli. Bakuwa 45 minutes ebintu ne bituuka mu dakiika ago 2 ne bakulekera allowance woonaasiimira kubanga twagamba abantu oyina ku over deliveringa toyina ku over promisinga. When you over promise and under deliver ba clients bagenda. Neta dakiika 2 nkutuuka kaawo ng'akyali katwe agenda najeera. Olwo omuntu wali mugambye ekyamazima kiri nti nkyali downtown ate ebintu byoyagala biri mu store neetaaga okupangulula neetaaga essaawa emu teziri 7 ku ssaawa 8 n'eddakiika 15 nja kuba nkutuuseeko naye nga gw'okimanyi ku 7 kitundu ojja kuba otuuse mulekereyooko ka allowance waasimba obwesimbu bwe abeeko waabuteeka agambe nti oyo batte bwagamba eddakiika na mwezi omanya ategeeza 3 kati awo abantu oba bawadde oba creatinze another point of trust we balina okwesigira. So ekifuga okuyiriba yiriba mu byonna by'oyiriba but making sure gy'ojja ebintu basigala nga bakwesiga. Kyova olaba mu office gye tugenda okunoonya obuyambi bakuwa ssente okusinziira ku muntu akututte. Gwanoonya obuyambi ng'oyagala genda wa prime minister anoonya obuyambi ng'oyagala genda wa speaker ow'ekitiibwa Among anoonya obuyambi ng'oyagala genda wa right honorable Mathias Mpuuga obe w'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ebe w'omukulu General Kayine Rugaba ogenda kuweebwa okusinziira ku akututte. Kitege ne mu mbeera ya bulijjo mu mirimu gundi alese era ani akulese weebale nnyo kati obwesimbu bwamuyinamu nze nalina office ennene gye nali njagala okugendamu nenoonya omuntu aganje nnyo mu office oyo ye yantwala bye nali njagala kyantwalira eddakiika 2 yabuubuuza bubuuza nti ate ono n'amugamba kati ono abadde alina project abadde ayagala kukola kino na kino na kino n'amubuuza yeetaaga ki nenjogerera eddakiika 1 n'ekitundu n'agamba genda ewagundi mukole baba facilitating mugende mumale mugende mukole. Nze teyanneesiga naye yeesiga eyantutte kati eyantutte yali ali mu kuzannya kibuloka unprofessionally yali ali mu kunjiriba yanjiriba n'antwalayo nenfuna bye neetaaga. Kati ekintu ekirala ekifuga okuyiriba ate nga kikulu nnyo nabagambye weewale nnyo okufuna okusinga bw'okolera ababiri bano balina okufunamu okukusinga lw'osobola okumaintaininga okuyiriba ebbanga eggwanvu eddene olwo lwe bayita oluseke obeera olusimbye wabiri naye nga okufunako kutono kukwabwe oba ontegedde. Kati abavubuka ensobi gye bakola emibiri gya vitiizi naye omutima ogwagala okufuna gye naliise yingini beesibyemu ya pochikayeni badduka emisinde miyitirivu baagala nakuyita we baali badde bakomye. Nze waliwo omwami gwe namala amaanyi yali ali mukungeraageranya n'omusajja omulala ne mugamba nti yaŋŋamba nti neffe abantu betugoberera ku social media batulaza apartment zaabwe batulaza amaka gaabwe batulaza emmotoka zaabwe byonna tubirabye negwe tetulina kito kye tulaba. Olabika oli motivational speaker okuba bukubi mudomo ne muga ekituufu ndi motivational speaker naye ekyokulala sirina kye ngenda balaga kubanga ate yali musajja mukatoliki ne muga negwogoberera ennyo mukamaawo talina kintu na kimu kye yaleka naye ebigambo bye na buli kati okyabikuotinga. Yesu Kristo mukama waffe yagamba sigezaako kwegeraageranya ku mutonzi but obwesimbu bw'ebigambo byaffe tebuli mu bintu bikalu bye tubalaga. Bane Bible nti nera yagamba nti tokolanga bwenkola kolanga bweŋŋambye ate ekirala naga nti bamukisa abakkiriza nga batebalabyeko. Kati kitegeeza bwenkulaga ebyange mbeera njagala kuleetawo nsonga lwaki wandinzikiririzaamu. Nze njagala nkugamba ebigambo byange buli muntu byandaba wano oyina ekiseera wogenda otuuka ebigambo byange bisooke bikufuga obulamu bwo bikuvuga esaketi emyaka ng'egi otuuka ogamba omwana yayogera naye nga tewafaayo tewasaayoeko birowoozo. N'olw'ensonga eyo njagala omuyiribi yenna atulaba azannya ekibroka azannya ekibrokerage weemanyiize nti oteekwa okufunamu naye oteekwa kufunamuko kitono ate oyambe nnyo abo
abakwesigisiza ebintu byabwe okubanga bafunamu okusinga abantu abo balina kulabira mu image gye bakulinako balina kulaba nti obayambako okufuna mu bintu byabwe so siggwe kutereza bulamu bwo.